Ebya Bobi Wine mbina masao banaki kyetagisanga mbiera biddeko ateze ensonga za Kyabazinga w'Ebusoga bananga abakazi bafuusa abakazi okumulwanira byonna mbina masao aliyani skini tebinaba kugwa DJ Nimrod ayatudde ebyama MC Kachisi banange ali bulala mugamba mutya mwasibye mutya kansubire buli bulungi ng'enkola yaffe mbasa video no mujimpe like yani nsaba go enna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga ero ngende mu notification bell limesubanga byonna byemba nti ekayo sigenda Krisa yadde no nakatonera nga kutayistene DJ Nimrod munange ono yayongedde okulumya MC Kachisi olunaku lw'ejo MC Kachisi yafuddeyo n'awandiika omugambo gulino gubwaguuga nga guwandiikira DJ Nimrod munange naye n'amuddiza okitegeera DJ Nimrod naye n'amuddiza kale ebyakoze eki byasobodde okuba ng'amuddamu ng'asinziira ku ekiri MC Kachisi kyamuweereza bannange ate wetuli ku sayidi ezo era n'ayongera omulumya n'amugamba munange abantu be wali teyagala bajje ku stage bonna ali nabo era teyamaze neyekwata n'ekifaananyi nono omwana mulezi eyamujja ku stage ayitibwa Ibra teye Bobi Wine bannanga ab'esayidi eyeeno ekibiina kyene eno ngambye eno bannange nga baatidde bannange nga bali bulala kwegamba amazzi banywa butaweera bagamba bannange akasajja nga katulaze amaanyi bannange akasajja nga kayina amaanyi bannange wowe njogera bali mu kutintima naye kale katulinde munnange tulaba ate emyezi egijja manyi abantu bayinza okwagala wano naye katulabe emyezi egijja egy'okulonda webinaaba gaata amawulire ag'ennaka agaliwo ye mwana mulenzi ono nga badde nkuba kyeye era ng'abadde akolera mu ggwanga ly'e Abu Dhabi abadde akola bwa security munnange yamazeeko kale ebbanga lye nadde Uganda era abadde amazeeyo Abu Dhabi emyaka 6 kyokka bali yakatuuka Uganda boda n'emutomeerawo munange n'afiirawo kyokka amazeeyo ebbanga abona azeeyo Uganda akyuse ku bulamu munange ali kasente ke akamumenyedde ebbanga naye munaayi tekyasobose kubaawo ne katongera okusaba omukama amuwumuze mirembe era amusonyiwe byonna ebyamusobako byebiri ate aliyani sikini banange bajjonga ayogera bubi nnyo banange bajjonga munyiva eri ku sayidi za aliyani skini katubira bimunasonyiwa bannange njogera ntambula ate wentambula waliwo akasozi muyinza okuwulira nga njogera nze nampeekera ne mugamba ate bannange Suvi News abadde ekibannange byebyo katubirabe tweyongereyo mpulirize kakati bine mbadde nga babino bikadama tebisiima Bobi Wine yabirerawo yabiyamba biri mu kutijja gusajja gutayina future mu music obudodomi ogufaanana sitaani bwe biri mu kuwagira mfuje bontu bona obongo bandi badde budda ku nkyuka omusajja agenda hoima abadde luweero biringa bye baloga omuntu abase kuyamba obongo bwe tumadde kwekyo ekizolo singa tumukogera mu bintu byamba banagwanga gw'omwogerako amampozi kati tugende ku batu kati batu bannayuganda mwenna funa obongo tekuli mpulira nyize nnyo kadima bana banyiziza nnyo njagala nakabira musu nenda naye kale olaba abaana bamuvuma balinga basatu awandika bwatiddamu ekivuma kaye abantu batategeera kulaba nti guli ogusajja tegulina makulu ne bagwesibako katonda kyava yayoga Uganda n'ebihoga ejjabba kuliko ono bamita Bobi Juliana Bera abantu balinga bana byaje byali skini nga tubitadde ku bbali wamali ali nsanyu jerere nnyo oluvannyuma lw'Ekyabazinga w'Ebusoga munnange okutuvayo ne batutegeeza nti nnaku z'omwezi nga 18 agenda kuwasa mwana muwala ayitibwa Mutesi Jovia naye munnange so kumbe ono omwami bambi alina omukyala we omukulu gw'alinamu n'abaana era nga ssaawa zino kye tutegeddeko nti alina olubuto bannange omukyala ayogedde ebisongovu naye atugambye nti munnange ono omwana muwala Jovia amuna Ekyabazinga bamumusibako obusibi era ye tamwaga akakonti ateera tali mwagalayo lwaki neemenya bannange kiki ennyo kambateerako ka video namwe mwewulire soka mpuliriza omukyala wammanyi wanje nnyabo nze nzize kubutegeeza abantu kikigenda mu maaso nzize kubuulira abantu mazima gaveeyo omuntu ayambibwe gwe bw'obeera gwe mwami Ricky ng'obadde n'omwami wo omwagalana waali n'olaba ng'ali mu bulumi ali mu pain bamuteeka mu kintu kyatayagala obulamu bwe bugenda okiraba kiki ky'olina okukola togwedda lukulu omwami wo okulaba ng'asobola okuyambibwa kati mwagala nkole ki wamu olina okulwanira musajjawo nina up to date oba banzita oba bakola ki basiba bankubira amasimu bahakinga amasimu gange ne bagamba how they can give me 400 million nze mbawenga information eva ku musajja wange ebyo byonna nabigaanira okiwulira nina obulumi bambi
kati njogera atona bano be bayaye some of them abali recruited okujambo simanyi balwana okiraba kiraba n'engeri gy'abadde akubuuzaamu ndabira ddala bwemba simanyi kwogera Lusoga n'oluganda lwennyini sirumanyi mwami wange yalunjigiriza nze oluganda lwange luli broken omwami owange okuwasa omuwala omutuufu abawala bangi abalungi Abasoga tebaliiwo tebaliiwo nze mbadde mbamanyi mwe mwali mumpuliddeko nga nvaayo ebbanga lyonna nga nnyumba nti no ABCD abawala we bali abalungi asobola okufuna omuntu ne batabitwalira mu nkukutu lwaki bino babikolera mu nkukutu nti olwokutaano kwanjula olwomukaaga mbaga bwe balaba nti ndi mukyala mweru omuwala ne bamuddusa ne bamukuba empiso z'okweyerusa ebyo byonna sijja bigendamu ebyo nze kyensaba Abasoga muveeyo mulwanirire kabaka wammwe omukyala gwe baleese bamukubye empiso z'ekweyerusa yes omuwala yali muddugavu esitole y'omuwala mpanvu bagamba omuwala abadde yeetunda yiri eri ku speak oyo minisita simanyi yani oyo Shira ye yamuleese nina okwogera amazima oba kunzita ku lw'omwami wange kale kabanzite oba ki kyonna bakikole abanaategeera eno ensonga bagimanyi ababitegedde babitegedde awo wenkomye temujja kuddayo kulira ddoboozi lyange buli gwe nyiiziza nsonyiwe naye nina okwogera amazima kati kankubuuze bw'abadde yakukuba embaga Ricky wano mu nsi gye mbeera omuntu okufuna empapula nga muli mukyala na mwami kiba kitegeeza nti omukyala wasizza omwami n'afuna empapula gwe mukyala we werandani kakati ebisingawo saagala bigenda nnyo mu maaso kubanga for protection bankubira amasimu banoonya nene we munanoonya oba kunzita poliisi eryaweeya buli kimu ntambulira mu protection from yesterday sijja kufangana amazima gagaveeyo ye gwe wamma mukyala wewera itegeeza gw'obadde olina okubeera queen kati gwe queen omutuufu nze ndi mu mateeka nze ndi mukyala we okiwulira era singa bagamba naye olwokuba nze ndi mukyala mulokole ebya traditional sibimanyi omwami wange namugamba in future aze antegeka nagamba nja kukola ki in future nja funa omuwala ki owa tribe mate gwe baba bakola ki baagala naye ng'amweyagalidde era nkimanyi nti omuwala oyo abaddewo of which is okay namuwa go ahead okiraba nebino ebyokumukwata Ricky obadde webasawo ku buliri bwo ne bajja ne bakukwata the next day ne bakugamba nti no bagenda kukola ki jangu wasona omuwala tomulabangako tomumanyi tobaddeeko naye tobonna kintu kyonna ky'omumanyi how do you feel no kati nze nkitegedde yegwe queen omutuufu abantu baabwe abo simanyi abo abanyarwanda balina ebintu bwabwe ezo